bagamba nti ganyeebwa mu bwangazi nate ndabiseeko okubeera nga nyanukula ebibuuzo byammwe mwe abaabuuza ebibuuzo byammwe nga muyitako mu kutu gwange ogwa Facebook. Muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo, weebale okubanga ogoberera Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst ku Facebook, TikTok ne YouTube. Era nkusaba nti twala obudde obeerenga onyiga obudde subscribinga tubeerenga tusobola okubeera nga tukutuusaako ebintu bino. Gwe ayagale ennyimba eza Kadongo Kamo osobola otusanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage ku tterekero lyaffe erya emboozi ya Kadongo Kamo Music Library and History Center. Awo osanga buli kikadde ekyaffe kino ekya Kadongo Kamo. Bangi bagamba nti music yabula kituufu, naye oba oliawo oyinza okubeera omukyamu singa nga oba tomanyi wa music ono gyali. Oluyimba ewesitwanojja nduteerako 5, ntandikira ku nnyimba za 15,000. Woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15,000. Naye nyongera okugamba nti siri monopoly. Gwe eyeetaaga okubeera ng'olangira ku YouTube channel yaffe, nkusaba nti jangu tukole business. Oli muyimbi weetaaga kubeera nga tukuteerayo nnyimba zo tuziwanika mu bwengula abantu bazirabe, era naawe nkusaba ontuukirire. Kikaya College and Vocational School abo bateekamu omusimbi okuva ali mu bitundu by'ekikaya, basomesa arts ne sciences badde ne boarding, ate ku ludda luli olulala balina vocational. Kalina pub ekyengera abo byakusanyuka. Mwami Mare Fred yaliwo okubeera nga akwasaganya ensonga ezo. N&M Express Talazo Masters abo byakuwunda mayumba, biyungu, binaabiro, kabuyonjo n'okutereeza ebijja mbalaza bekwate. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono badde ne boarding, basomesa okuva ku kindergarten okutuuka ku kibiina ekyomusanvu batuukirire. Kati enaku z'omwezi nga 3 omwezi guno nateekawo ekibuuzo nti buuza ekibuuzo kyo kyonna nga kya Kadongo Kamo oddibwemu, naye ngenda kikola nga mpita mu video. Sofa abantu ab'enjawulo bajja ne baba nga babuuza ebibuuzo byabwe bye baayagala, naye mu kusooka kwa byonna mbategeeza mwe abanyumirwa Kadongo Kamo nti nga 26 omwezi guno waliwo ekivulu ku Big Bar ekibuye okuddiza guba mwoyo. Bategese Kadongo Kamo Super Singers, ye mukadde waffe omugave Matia Luyima tata w'abayimbi ne mama w'abayimbi Sauda Batenda na Kakawa ku ludda luli olulala, era eriyo ne David Kizito Koloneli. Kale nkusaba nti gwe anyumirwa endongo, wanyumirwa Super Singers, abantu abo wanyumirwa ennyimba zaabwe, gendayo obawagire. Okuyingira 15,000 anti bagambye nti okuddiza guba mwoyo. Muzeyi Bob Kabindi Mpima nkutumiddeko awe London, wabadde obuuza nti lwaki bakitadde ku 15,000. Olw'ensonga nti kuddiza bali mu kuddiza bantu, ate oba oliawo waliwo ensonga endala lwaki bakitadde ku 15,000. Mwami Lulese Bunza e Massachusetts, ogamba otya muganda wange? Weebale egyo gyonna gy'otuusaako engalo, nange nsiima w'obanga ogoberera. Kale weebale kwagala Kadongo Kamo, weebale kwagala byenkola, weebale kunjagala ng'omuntu muzeeyi magala okuva e Bunyaaka. Olwaleero tubadde tulina okuba naye tekisobose, naye nga mu maaso awo tugenda kubeera ne muzeeyi magala, era ngenda basuubiza nti at least buli week tugenda kubangako naye emirundi nga 2. Kirabo ogamba otya? Weebale egyo gyonna gy'otuusaako engalo munnange, weebale kubeera nga otetenkanya duniya egamba etya. Nange gye ndi munnange, buli olukya nange mbeerayo nga nkulowoozaako, mbalowoozaako. Mwebale egyo. Kirabo lwaki mwebaza ye muntu andaze nti ayagala nnyo Kadongo Kamo, alaze nti ayagala Kadongo Kamo, ate era n'awagira n'emirimu gino gyenkola, awagira emirimu Muzungu David gy'akola. Kale nyongera okubeera nga mwebaza nti Mukama Katonda ayongere okugabirira ne abalala bonna
abagezaako okubeera nga bagoberera ebintu byenkola. Waliwo Mwami Makumbi Junior, mukyala Nambi Irene Williams, ndowooza ku posts zange zenteeka ku YouTube yasookako, n'abalala bengenze nga ndaba Fred Kiryowa enkulabye. Wiiki ewedde twaliko mu bitundu by'e Kalwe. Kalwe Kyabaggu twali tugenze okulaba ewaziikibwa muganda waffe George Sebowa Mugonza. George Sebowa Mugonza yali musajja mudaama ng'ena bategeeza, naye munange yatuuka mu Buganda ate amanya ne gakyuka. George Sebowa Mugonza yafa mu mwaka gwa 1996, yafiira ku myaka 3. Kale tugenda kuyita mu bibuuzo byaffe lukwakwayo. Ebibuuzo byaffe lukwakwayo. Gwe omuyimbi ali eyo nga weetaaga okubeera ng'okyala mu kifo kino, nkutegeeza nti jangu otwegatteko. Ssebuuma Vincent yabuuza Pros Nabigumira yaani? Pros Nabigumira yaani? Simanyi, era ndowooza namuddamu nemubuuza nti obuuza ki? We yateekawo ekibuuzo ekyo nemugamba abeere mulambulukufu, yagamba ayina nnyimba ki? Pros amanya amatuufu ye Pros Nanyiti. Pros Nanyiti oluvannyuma yagatibwako erinnya lya Sebata olw'ensonga nti ye yali mukyala wa Lord Fred Sebata, era batandika batyo okuyimba mu 1980. Bombi oluyimba olwabaleeta oluyimba lwa Saamu Wange original version 1980, Busura record oba Busura Rebel yali esangibwa mu kibuga Jinja, yeyo eyakwata oluyimba olwo, naye nga balukwatira Kenya, oyo ye yafulumya ejjinja eryo. Mwami Busula no akyaliwo, ali wano ku lw'Ebulemeezi awo mu kitundu ky'e Busula awo waava Pros Nabigumira. So yatandika ne Lord Fred Sebata mu 1980 nga bali mu kibiina kya Kadongo Kamu and Cultural Company, era we batyo we baaveeyo ne bagenda mu kibiina kya mukadde waffe Matia Luyima, tata w'abayimbi, ekya Kadongo Kamu Super Singers. Naye nga Pros Nabigumira ojja mujjukira mu nnyimba ze yayimba nebba, okugeza nga buli omu n'emirembe gye, olwo lwaddibwamu Harriet Sanyu, mulimu Tutta Omukagwe era lwaddibwamu Harriet Sanyu ne Lord Fred Sebata, mulimu Saamu Wange era nalwo baluddamu. Then ayina omwana siwo, Mwekuuma Abantu, Mirembe Maria, Shareholder, Uncle Ibula. Kati erinnya Nabigumira eryo lyamukalako oluvannyuma around 94 nga balina ndowooza embeera y'obutakkaanya wakati w'ababiri, kati nayanukula muzeeyi nga ayimba nti ye ebigambo yabigumira, ebigambo tebita. Bwe lutyo ekyo erinnya lya Nabigumira ne lijja ne lisangulawo erya Sebata ne Nanyiti. Livingstone Kiwa Waanika agambye, yagamba ngeraageranye basudde ani akira ku munne, era namubuuza mukira ku ki? Kubanga nabagamba mubeere balambulukufu, naye ndowooza yakikomyawo. Naye nga buli omu kyeyinza obbagamba nti asinga munne, era enteekateeka eyo nga weeri ey'okubeera nga tujja tuteeke Hamani Basudde ne Prince Jopo Kafero, Lord Fred Sebata, abayimbi ab'enjawulo, naye nga kyeyinza obbagamba nti ebintu ebyo tebirina nnyo gye bitutwala. Buli omu alina ekintu kye yakola kyakira ku munne. Alexandra Bukenya agambye Christopher Sebadduka yaziikibwawa. Christopher Ntege Sebadduka jjajja w'abayimbi, ekisaa ky'okuyimba yakiyingira 1957 nga yingiri. By then tewaliwo kibiina, yajja oluvannyuma lwa Eri Wamala. Kati mu 1969 ne bakola ekibiina kya Uganda Picking Guitarist nga kyakulemberwamu Matia Kakumirizi. Omugenzi Paulo Damulira yafa 1980, yafiirwawo e Nabbingo we yakubwa Gulunet, ne mukadde waffe Bernard Nsubuga Semmango, oyo yafa awo mu mwezi gwali gwakuna mu 2022 n'aziikibwa ali e Busukuma. Be basooka okola ekibiina ekyasookera ddala ekya Kadongo Kamu, era we batyo ne bayingizaamu abayimbi abalala, kati nga jjajja w'abayimbi Ntege Sebadduka, abo Basalongo Dani Mugula
n'abayimbi abalala ne bajja ne bebegattako naye oluvannyuma mu 1971 gavumenti ya Idi Amin Dada ng'eze mu buyinza bakola omukago wakati wa gavumenti ne Ministry of Culture. Jukira music yona agwa wansi wa Ministry of Culture, so ne bakola kadongo kamu and culture company era nga Ministry of Culture yevujjulira abayimbi ba kadongo kamu. So okudda ku kibuuzo agambye yaziikibwa wa Christopher Ntegese Badduka yaziikibwa Ebutenga Bukomansimbi edda eyali Masaka, yafanga 15 omwezi ogwa Desemba 1997. Nanziri Josephine Muzungu omuyimbi gwe bayitanga Lumala wali omuwuliddeko. Nali mwana muto nga mpulira akayimba ke nga kanyuma nnyo era nga kagenda bwayi kati leero banange nsitudde buto. Anyway, kale Lumala gwayogerako yani. Lumala obudde buno ali London. Lumala ayogerwako ali London. Oyo ye Michael Kinene ba wa Dolini Mutibwa, Michael Kinene owa Eagles, Michael Kinene owa Golden. So obudde buno Michael Kinene obudde buno ali London ne mwanyinange Dorini Mutibwa. Era Dorini Mutibwa munange nkutumiddeko webale kubanga onkuumira mukoddomi wange n'abaana baffe. So awo Michael Kinene yali n'ekitaawe Joseph Kiwana. Era oluyimba olwo lwasooka kuyimbibwa kitaawe omugenzi Joseph Kiwana. Naye nga era balina n'oluyimba olulala Michael Kinene lwe yakola ne kitaawe mulye munywe. So oluyimba olwo lwogamba baluyita emirambo gyegaludde oba omwenge omugatike, buli omu nga wasobola odufuna naye omwenge omugatike. Naye olw'engeri nti yali alaga nti ono we yatuuka Mulago ate munaye bamutwala Mulago nga balowooza afudde, kati kumbe yali anywedde mwenge oluvannyuma olw'okunywa ebika ebingi oba ebyenjawulo eby'omwenge. Kati eyo matumbi budde n'agolokoka nadde engulu ng'omwenge gumuweddeko. Abaali mu mochale bo balowooza nti omulambo guzze engulu, kwe kuluyita emirambo gyegaludde. Then Semugalu David agambye oyo bamuyitaani gwoli naye muyimbi. Kati ono yali alaga abuuza ono gwe nali naye mu kifaananyi ekyo. Oyo muyimbi asuna ndongo bamuyita Vicento Dagre, mwana asuna ndongo eno, era ne ku YouTube kuno kwali atendeka endongo akuba ennyimba ez'enjawulo. Kale bw'atyo ne tubanga gwe nali naye. Ziwa Joseph agambe yenze mbuuza Kizito Zavuga yabulirawa era ayina ennyimba za video, era sekandi yabulira n'ekirala eddoboozi nga badde ayimba live nga terivaayo. Ndowooza Ziwa Joseph agamba abuuza Kizito Zavuga yabulirawa era ayinayo ennyimba za videos. Yes, Kizito Zavuga ayinayo ennyimba za videos, ayina nfiira ku ddene, obulamu bw'ensi, then obulamu bw'ensi zensinga okubanga ntegeerako nga ezize eza Kizito Zavuga, naye nga gyali abeera wano Katende wawangaalira. So gyali then Angel Sekandi gyali n'emabegaawo bamulangako mu bivulo ebyenjawulo. Nasemba otegeera we baali Lusaka lwa Mmese agambye eddoboozi terivaayo bulungi, yenkula ye oba no yafunamu buzibu, era ebintu ebyo ndowooza abagoberera story gye nawandiika ku Prince Jopo Kafero mu mwaka gwa 2020 ebintu ebyo we byakyakira eby'abaana nalambulula bulungi ekizibu ekyatuuka ku muganda waffe mukoddomi wange nze Angel Sekandi Gasuza.
mukodomi webale okunkumira mwaninaze webale kunkumira mukoirime wange. Then Waswa Hanka agambye webale kuweereza sebonze kyembuuza Dikula Kafeero gwe yayimbako yafa oba waali. Poozi n'ekirala njagala kumanya ku nnyimba ze webale kutuweereza. Kale muganda wange Waswa Hanka, Dikula Prince Jopo Kafeero gwe yayimbako yali ye Godfrey Ntabazi. Yes, kituufu yayimba aina ow'omukwano Rogose, then n'abeera n'oluyimba olulala Omutanda, yali alambulula ku bintu nga we byali mu kutikkira Omutanda Enaggalabi. Kati gwe ataaliyo osobola okunoonyaako oluyimba olwo eruba lukubuze jangu ompe ku ssente osobole okulufuna, naye nga kati muganda waffe Godfrey Ntabazi gyali egayaaza naye agira habo, kati ali mu ddagala lya habo, ali mu bitundu byegayaaza. Mary Birungi agambye ye bannange sekandi yabulirawa ng'ate yali muyimbi mulungi nnyo, tewali yali amusinga kuyimba kadongo kamu. Webale munnaffe. Simanyi enjoki ogambye sekandi ki, kubanga tulina Kato Sekandi Wilson Kwita, ne tubeera ne Joseph Sekandi, ne tubeera ne Angel Gasuza Sekandi. Kati simanyi ani gw'obadde otegeeza, naye nga wabeera Joseph Sekandi gyali Emityana, oba obuuza Kato Sekandi Wilson Kwita eyali owakase Music Recorders ne Bazira Gita Singers gyali e Buwambo, Angel Sekandi naye mwali. Then Matama Godfrey agambye nkulamusiza ssebo webale kuweereza, mbuuza abayimbi bameka abayimba nga balinyiddwako omuzimu gw'abasudde era be baani? Tewaliwo naye kali kabadi ka kukola ssente kyinza okugamba, kubanga omuntu gwe bagamba nti yalinyibwako omuzimu eyasooka ye Munabugerere mukodomi wange sente za Godfrey, then n'omulala DJ Kikofiira. Naye ekya muganda wange sente za mukodomi wange sente za Godfrey ekyo Tone Sempijja be baali emabega eyo, kubanga jjukira Hamani Basudde yali yakagenda ate embeera gye yagenda abantu n'abalekera enkyukwe. Kati ono we yajjanga ayimba eddoboozi ly'Abasudde, Tone Sempijja nga businessman kwe kubeera nga bamutereeza mu line kikyalina okukola alage nti yalinyiddwako omuzimu n'abanga ayimba ebintu ebyo. Era Tone Sempijja ali musaale nnyo mu kupromotinga enteekateeka eyo. Mwanje Julia agambye Hamani Basudde muntu kigwe yali ayimbako mu luyimba mweraba ngenze luyugumo gwe ndiba ne Montana n'engugumu kanzijjukire ebibi bye wankolako. Kyali kiteeberezebwa nti yali ayimba mukodomi we mukwano gwaffe tata w'abaana Livingstone Kasozi Junior gwe yali ayimba, kubanga obudde obwo yali omulwadde, naye oluvannyuma basootinga ensonga zaabwe, kubanga ne Livingstone Kasozi mu luyimba lwe nina enyiika era yayimbako nga alaga ategeeza munne nti onsekerera lwakubanga nfa, naye naawe ejjukira nti walumba ajja, kino kye twagira kizibu kyetaasa bwatyo. Then Wire Selector agambye omukulu Franka Mugambe wa Side Dish ne munne we baluyimba baddawa, baluyimba ne Farida Namulanda, then oluvannyuma ne balukwata ne baluguza Fred Sebale ne Jackie Kizito. Franka Mugambe gyali abeera mu bivulo ebyenjawulo ne Farida Namulanda, naye obudde buno yenyigidde nnyo mu bintu bya business, aludde okubeera nga alabika. Then
Zainabu Bintu Juma agambye emunyenye y'ebuddu luyimba ki lwe yasembyayo era yaleka olutambi olwali terunafuluma ngamba Hamani Basudde. Kituufu, Hamani Semakula Basudde yafa nga 11 omwezi gwali gwa mukaaga 1997 yafiira wali ekabale Bugonzi oluvannyuma lw'okugwa ku kabenje nga addayo eka ne banne be yali nabo. Mu kabenje ako oluvannyuma lw'ennaku 9 mwafiiramu n'omulala amanyiddwa nga Fiona Nakayiza muto wa senior woman Irene Nakitto. Hamani Basudde yaleka olutambi lw'eggwala ly'Ebusega yalulekdiyo ndowooza kyekyo ky'obadde obuuza. Vibes Memes agambye Hamani Basudde yatandika endongo nga wa myaka emeka ekyo luyimba ki lwe yasookerako okufulumya mu studio kale Vibes Memes Salongo Hamani Semakula kyayinza okugamba nti yatandika ne banne ku kyalo yaliko mu Bubondo Golden Spring Society na yastandikira mu Bubondo Yanga Singers ne banne basemuwemba basekidde ba Abbas n'abalala naye oluvannyuma katudde mu professional music 1987 lwakwata olutambi olwasookera ddala olutambi lwa mukyala Mugerwa yalukwatira mu United Sound Studios eyali eya HK akasiwukira era ngeyazaala kase. Junior Project omuzungu namwandu wa Kafeero gye yatandika ng'afudde yakomawa sinza kulimba then Richard Kintu akatabo omwana w'omuzungu Catherine Barrett Gaines ke yawandika Kafeero bakayita One Little Guitar akakyaliyo era nyinza akafuna nta oyinza ogendako ku Aristoc naye nga kyemanyi kali out of stock then abakyala bakadongo kamu bakola ekibiina kyabwe kyali kiyitibwa kitya simanyi ogamba kibiina ki naye waliwo kadongo kamu women's what ekyo ekivulo ekyo kyena balagaka awe mabega ogambye baani abakirimu mwalimu Nakato Ruth Basudde Namakula Basudde Aisha Nakitto ne mubeeramu Madina Nakiwala ne mubeeramu Ndagire Josephina Nabitaka ne mubeeramu Namatovu Catherine ne mubeeramu Nakanwaji Kakumirizi Rose ne mubeeramu Betty Nabulya Sansabula mwalimu Justin Nantume abo benzijjukirako kubanga mbijja wano mu mitwe. Kyagwerawa kiki ekya kisaanyaawo sinza kulimba ne Harriet Sanyu bebamu kwabo abali mu kibiina ekyo naye olw'obufunda bw'obudde nkusaba nti ngoberera ku YouTube, TikTok, Facebook. Gwe ayagala ennyimba jangu onsange ekasubi kubasooka kwa Vula Stage. Gwe ayagala okubeera nga olangira ku page eno naawe ntuukirira ekasubi kubasooka kwa Vula Stage. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst.